Listi eyokubiri ey'ababaka ba Nuupu abatagenda kudda 2026. Then eno yesembayo male nkuleetere ababaka ba Nuupu abasinze okukola era botayinza kusubwa kuddamu kulaba mu parliament mu 2026 2031. Ekyenjawulo kweno listi nti ku listi eyasoose gye nakoze ey'abantu 14 comment ezabaddemu mwenzi gy'amannya gano amannya agasinze okuwulikikira mu comment section ya listi eyasoose mwenkuleetedde bano abakoze listi ey'okubiri. Asookera ddala amannya agasinze okuwulikikira ennyo gabadde 3 agasookedde ddala kubaddeko ow'ekitiibwa Honorable Mathias Mpuuga Wannyendo Mukungwe. Oyo ffenna tukimanyi obukuubagano bwe yafuna n'ekibiina kye wamu ne pulezidenti. Lwaki saamuleetedde ku listi esooka? Olw'ensonga ye ne Honorable Abedi Bwanika ne ow'ekitiibwa Joyce baagala ntwatwa. Olw'ensonga nti bo baali balangirira nti bava mu Nuupu kati nga saala kubateeka mu bintu bye batakola ki be bataliimu. Naye olwa dimandi y'abantu n'okusaba kw'abantu nsazeewo mbateeke ku listi eno. Honorable Abedi Bwanika Kimaanya Kabonera oyo naye tajja kudda. Mpozzi nga banaakomerawo ku kaadi ndala naye ku Nuupu 2026 tebagenda kudda. Joyce baagala ntwatwa Mityana district oyo naye tagenda kudda Mityana. Newankubadde actually disclaimer newankubadde nga abamu ku bano naddala bano abasatu babadde bo ku ground kwe balinga ne mu parliament bateesezza wabula obukuubagano wakati n'ekibiina bayinza obutadda. Honorable Mpuuga yakola record nga nkuwa amannya amalala. Honorable Mpuuga yakola record y'okubeera nti yakalondebwa Ennyendo Mukungwe emirundi 3 egy'omuddiringanwa naye ng'alondebwa mu bibiina bya njawulo. Yasooka n'alondebwa ku independent, n'alondebwa ku DP, n'alondebwa ne ku NUP. Kiraga nti abantu babo baleka bamulondanga muntu regardless ekibiina mu abajjidde. Kati be binaabawo 2026 simanyi obaddaawo bakoma ajja kuba president n'ebirala ne ku listi eno kwali. Owokuna Alan Sewanyana. Baba Makindye Division West bansindikidde message ng'enkumi nga bangamba oyo naye muteeke ku listi. Geoffrey Rutaya Kakuuto oyo kasa yakola embaga ne mukyala we Kakuuto ne bamuwa ne kaadi teyaddayo. Tayina yadde kyakoze. Waliwo n'abankubidde essimu nga bakaba ne banneegayirira muteeke ku listi bambi ey'okubiri. Jime Lwanga Njeru Municipality. Jime kyonna kye wakola abantu b'Enjeru muganda wange. Bankusindikidde message zotasobola na kukkiriza. Bankubidde essimu Seebase nga bangamba Jime Lwanga. Saazi Godfrey Gomba East. Simbwa Fred Nakifuma oyo ye yaddiridde Geoffrey Rutaya mu message ennyingi. Simbwa Fred abantu bagamba tobakoledde balina Kifuma bakwekola bagamba Nuupu ebaweereza omuntu omulala era banazaayo gwe ku kadi ya Nuupu bajja kulonda Matisicho w'NRM. Segona Medadi Rubega oyo abadde alabise bulungi nnyo mu bintu bino eby'amateeka actually be baggusiza n'ensonga ya bantu bawulijjo okukozesebwa mu kooti y'amagye kooti marshal n'ebiralo z'omulaba mu kuwolereza abaana bangi nnyo abasitwago. Naye olw'okuba nti nno bagamba mbu ali ku saidi ya Mpuuga ku kadi ya Nuupu 2026 tojja kumulaba mpozi nga anajjira mu kirala. Serubula Stephen Lugazi Municipality abantu be Lugazi muganda wange baleka bakkooye. Hassan Kirumira katika mu South. Hassan Kirumira abantu be katika mu South bagamba tobakoledde bulungi. By the way wemba njogera ebintu bino soogera ku MP aziika simanya MP avuga emirambo nedda njogera ku MP akola omulimu gw'aba MP. Video eno wenaabegwa ngenda kuwa omugaso gwa MP n'ensonga lwaki bano bennokoddeyo. Of course kuliko abamu abagikola naye nga bafuna obutakkanya n'ekibiina abo nabo era mbakugamba n'abatakoze yadde Parliament bakoze ku ground tebaliko tebalina we bali. Franka Kabuye Kasanda South oyo naye biganye. Katabazi Francis Kalungu East oyo naye biganidde ddala. Then asembayo nga naye abadde alabise bulungi ku ground naye obukuubagano mu kibiina kye n'okumulowoozesa nti ali ku saidi ya Mpuuga kimuleetedde obuzibu. Ayinza obutadda bukoma nsimbi nga ku kadi ya Nuupu nga MP wabula n'addayo ku bibye. Disclaimer nayo ngiteekako nti ye abadde akoze bulungi ne mubateesa mwali era ngenda kukola listi yaba MP abalungi. Ojja kulaba nga n'abamu abali kwena ate ne kweri kwe bali teweebuuza lwaki lwa nsonga eyo. Nannyondo Veronica bebo omugaso gwa MP ebisookera ddala primary roles za MP zirinnya. Akola budget, akola amateeka, lawmaker, oversight duties nti kalabaalaba wasereza omwe w'omusolo
aliwo okulaba zino zikoze kino zino zikoze kino. Then ekyokuna nga kikulu kutwala birowoozo by'abantu mu parliament. Abamu abali ku list eno ebintu ebyo ebina tebabikoze, abamu babikoze naye tubataddeko olw'ensonga ba Nuupu ate bafuna obukubagano ne Nuupu kati nga bayinza obutadda 2026 ku kadi ya Nuupu. Mwebale nnyo mwebalire ddala.